The Alternative Digital. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, record. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha malungi abatokereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida Bikobere manya gange njagala okubaaniriza era okubategeeza nti tuli live on Facebook kasobola ogendayo n'otufuna bulungi nnyo ku The Alternative Uganda Obadde TikTok TV ezo pages bbiri ojja kubanga ate mukwano otufuna bulungi nnyo. Tuli mu mwezi gwa December ennaku z'omwezi 15 2023 tunatera omumalako tobala just weeks oba nnaku sobola okubanga ate 2023 kuba wali. It is the second last Friday of the year, so munnange fe tuli ba Mukisa nnyo abamazeeko omwaka kubanga abantu bangi tebasobodde kugumalako n'abamutunya ne betugenda okufiirwa nga 31 guno mwagwe nyini. So zino ennaku ezisembayo nkubiriza nnyo obeere muntu ali omwewombeefu nnyo, saba nnyo osobola okubanga ate Mukama Katonda naawe akuwa akakisa akamalako omwaka guno oyingire omwaka ogujja 2024 sobola okubanga ate tutambuza obulamu. Olunaku lwa leero tulina ebintu bingi nnyo bitugenda okubanga ate twogerako. Njagala okubanga ate mpisaawo okwetonda kwange okuba nti saalabika last Friday naye bakama bange esho bagitambuza bulungi. Njagala okubeebaza mwenna ababeerako ne mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala mmwe ababeerako buli lunaku okuva Monday up to Saturday ne mulaba buli show gye tuteekayo. Nammwe mwebale nnyo bannaye temujjanga okwo Mukama abatuweere bye musinga okwagala. 2024 tugenda kugiyingira in good energy with positive vibes. Twagala sobola okubanga ate munnange buli omu afunamu mu munne nti bwe tutuula wano tuba obulowooza obukola nammwe ne mubeereyo ne mutuyamba koko. So when 2024 begins nja kubanga mbawaayo tulina betwatandika nabo 2023 in January letugamba we are saving era twaba waengeri yetugenda okusobola okubanga tu saving amu for 2023 and I am happy most of my friends saved. I am happy abana ba saving ddala akasente. So even when 2024 begins, our first Friday in 2024, we shall be demonstrating here fe bamufuna mpola osobola otyo okusavinga akasente kono kafunamu no settinga golyo no gamba ngenda kusavingira kintu gundi nosobola okubanga ate okifunamu by the end of the year. So bamikwano ngenda kubasaba nnyo abatayina saving culture, we are going to be learning it from here. Sobola okubanga ate tutambula bulungi nnyo nga buli omu akula. You know okukola nga to savinga because when you don't save you don't invest. So bannange obeera okolerera kulya, you work for a living, okola kulya hand to mouth ekitali kirungi nnyo. So tugenda kubanga ate tweyamba buli omu ayambe munne sobola okubanga tobeerawo mu nsi yaffe Uganda. Good morning Arnold. Good morning mwana wa nnyabo, tukwaniriza nate gwe omulabi waffe omulungi yonna gy'osinzidde okubanga otulaba
era nga ndi musanyufu okubanga olunaku lwa leero Katonda akkiriza bajjajjaffe bakkiriza kubanga tuli wano tunyumyanyumyamu tusharinga ku mboozi ez'enjawulo kimanyi bangi muyita mu kusoomoozebwa muyita mu mbeera ezitali nnungi naye tukkiriza nti teri mbeera ya lubeerera ate teri mbeera ejja ng'omutonzi Lugaba Namugereka Ddunda tagiteeseteese so tukkiriza nti embeera yonna gy'oyitamu oba oliawo ojja giwangula mu mbeera emu oba endala. Nze Mukose Arnold Anthony okubanga neegasse ku mwannyinaze Omumbejja Bikobere Farida ne muzeeyi waffe Mzee Apollo Ssebutinde kwoteeka n'Omulongo Kigongo Bazannya Nengo okusobola okulaba nga tubatuusaako ensonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku nsonga ez'obuwangwa, olulimi, empisa, obulombolombo n'ennono za Buganda, obusoga, bwepo n'obunyolo kuba ezo z'empagi esatu eziri ku buwangiro obw'ensi eno era kwetambulira bw'otaba musoga munyolo oba musoga musese era bw'otaba muganda munyolo oba muganda ow'essese so fena tukkiriza nti awo yentabiro so tutambulira awo okusobola okulaba nga oba oliawo tuyiga ensonga ez'enjawulo era nga ku mulundi guno tukyagenda mu maaso n'okutunuulira okwanjula oba okwanjulwa kwoteeka n'eyo enkumbi yaffe ey'omu nnimiro ife abagitegeera tugitegeera so tujja kubanga tugezaako okusobola okulaba nti kuba eri yabuuza nti kati omwami wabanga bwebanga ennimiro yeesaanyeewo nga tekyaliwo kati enkumbi ngikola ntya niwe mbanga ennimiro nagisengukako nga nagenda awaala yo enkumbi gyasooka nayo yo ngikwata ntya so byonna tujja kubanga tubitunuulira naddala gwe omwana ow'obulenzi agenda okwanjulwa kuba ebiseera ebisinga tutunuulira omwana omuwala yekka Ayanjulwa naye naawe omulenzi agenda okwanjulwa waliwo ebitonotono ebyo by'oba olina okukola oba oliawo n'okugoberera naddala tutunuulira mu kwanjula si kukyala natunuulira kwanjula newankubadde ebiseera ebisinga abantu abasinga tubigattika okukyala nekuyita okwanjula ate okwanjula nekuyita okukyala ate okwanjulwadde okwanjula aye ne bambaga naye nga tuba tujja kubanga tutunuulira mu nsonga ezo ezitali za kika kimu. Abasoga bannange mbatumireku eramba endaino nsangala era mirente eri abantu begayifu awo ekasitayime mwigoloza eri empungwe mwisaza eri ebuna mala mwisaako twabeera abantu naawo twagayagayamu okutwaka ku luboozibozi awo nabeera musangaavu era namizente eri okubanga twabayiraawo nga tugayagayamu niwe mwene abajje mukikola ifo olw'ekika tubeebaza okuba nti twakumbaine kwawo oba oliawo twayogeraku ebigambo ebitali bya nsambo ndala. Abasoga banange tusaba bayisa ife ekibumbe bo mu weekend akume kyabazinga gaife ekisege sekitali Wansolo kikopo kya gama nti baba webala kubaayo akwikonero ife tuliyo enokutambuza olimi olusoga era nga tudda kuba niwe paka mu buntongi ebyanda n'ebyanda oba oliawo n'ense mungane nanirize Mzee Apollo Ssebutinde atulamuseeku memaleni tutandikirawo. Mzee Ssebutinde tukwaniriza gekazi okuba nga otwegayiseeku wiiki eba mpanvu kuba eyo saasiregeire twegera ebigambo kamaala nga mwalina ife azirawo aye kyamukisa mukalamu nti mwalina ife atwegayiseeku era tumuyozaayoza tukuba nti isuukayo webale kuwuuta manzaali naye webale kuweerera webale kwerekeza kasente wakoba oti agayire ndina obuvunanyizibwa obundi ndize ng'omuntu aye muto gange wanasoma alhamdulillah ntandise ofulumya nange abateekera omanyi si byangu olaba omuzadde gwozaala abamu nga balina obusobozi naye nagamba omwana omuwala nze empeera waaki naye tukwebaza okuba nti tosuulidde batoobo osobola okulaba nga oba oliawo batuusa batuusa so twakusobwa naye kasatu wali mu bubi wali mu bulungi so twebaza Katonda okubanga step naye twagibuuse nefuna obuwanguzi. Mzee tukwaniriza sanyuse nnyo basinkana nate waaw nebaza nnyo last week twali wano Mumbejja nga ali ku mikolo mwebaza nnyo obumalirivu bwataddemu mu famire okulaba nti ayongerako ettafaali ekyo kintu kikulu nnyo weewaawo naye nga kikulu nnyo kuba nti no tubadde tulinamu okutagala
omwana ennaku zino omusomesa n'omulimu ne gukola ki negubula kakati ebyo byonna bikyatweraliikiza naye suubira nti okukyukana kw'embeera kubanga n'omuntu twali badde kati abantu bagana kati ebyokusoma temuli naye ate omuntu ataasomako wabulabe nnyo naye mwebazizza nnyo obumalivu bwataddemu okulaba nti ayongera ettaffaali mu famire kintu kikulu nnyo kubanga omuntu ayasoma atabanga ataasoma so nebaza nnyo abantu baffe abatulaba abateekayo omwoyo okutukola ki okutugoberera ewaawo ebintu byaffe byampolampola ffe si bya muliro nnyo naye nga tuba twagala okuggusa ensonga eyo kubanga n'omutiro ogusimba si okukungulako naye bwekiba nga abantu batandise okuba nti nno basitula obwongo awo era nebaza mukama nti kati pawa erabika nti bwatuggalira mu buyivu bwabatuggalira mu diversity ate kali katonda ate bakutta ate ekisumuluzo ate baggalirira ddala kale katulabe katonda janakola ki janakiwunzikira kale yoyo Mzee Apollo Ssebutinde era atwegasseeko ffe abamu bingi byetumuyigiddeko era tusuubira nti nammwe abali eyo oba oliawo byemulaba ku kamera mumuyigiddeko ffe ebimu tulina omukisa nti tuva ne ku kamera wano tudda wabweru netubaako so kati at least kalushalingako ebitonotono ebyo byaba atuwadde omanye bagamba nti okulira n'ennyanja sukulira naye ate yetukidde tanywa matabangufu so kati ffe tetujja kunywa matabangufu bakwadde mugamba tetuliralira naye at least oba oliawo ffe tulina ensonga zino tuzitambuza okuva lwe twatandika kuzitambuza kyanze ezijja wano naatera okugenda mu mwaka naye wabaddewo obutawenda kiki era ekintu ekyo kinewunyisiza nnyo kubanga ensi eno ya muwendo nnyo naye kya buswavu nnyo nti tulina abayivu bangi ne waliwo obulagajjavu kubanga abasajja bali abazungu abo mubalaba abachina abajapaani bo famire zaabwe ezimanyiddwa okuva eri mu myaka gya lukaaga not only lukaaga kubanga bwetunulira abachina katule bavaayo naye famire zaabwe babadde bazimanyi ng'era bazikuuma butiribiri naye kyobalaba nti chairman Mao yayamba nnyo China nga western culture yagezaako okugiteeka mu diversity ebafuula obwongo chairman Mao n'agaana n'ava era kati bamukolamu ne busovenia bamukolamu ne busovenia ne babuteeka mu nnyumba ng'ekijjukizo naye neewuunya wano ewaffe okuba nti tuli abantu abanene ennyo mu nsi mu bwakabaka obw'omu ggulu tuli banene nnyo kubanga abantu okubeera nti mwe muli ku wankaaki w'ensi mwe mufuna equinox ya saani naye nga mwasomesa abaana ne bagenda ku yunivasite abalala ne basalawo okugenda kukola buddu mu bazungu ekyo kintu kya bulabe nnyo kubanga education weeri era ebaddewo n'abasajja bali bagenda ne basimagolinga education ne bajja bagiyiriza mu denominations kubanga amasomero gatandikira mu bigo ebyabakatuliki ogende namirembe tujja gamba abasiraamu tebasooka kuba na masomero education era tebakola era kyokola tebagirina bulungi naye abantu abayivu abaana b'abannaddiini abasoma e Buddo abaana abasoma Kisubi Savio Kabojja tetubafunyemu simanyi oba ekintu ekyo abantu bakikola ki bakiraba naye tetubafunyemu lwaki tikali kyabali bagenda ne batandika okugimenya nga bagitandikira ku foundation ya church kati abaana bonna ne babateeka mu diversity era nzijukira awo waliwo lwe baatukubanga emiggo nga batulinda ku kyaki buli lwa Sunday ng'olina comparison olina okusaba oba tebakuwandiise
ku ssomero enkelwalo bali tali city Ndidi. abatagenze mu Sunday school gwe ng'ogenda kakati baffe twakirabaawo mu 70s ne tukikola ki ne tukiraba kati abaaliwo eri emabega kyali kitya nzijukiriza naffe ku makya abakereziya baleetanga lisiti n'abekyayi ki ne batanga lisiti ne batandika okusoma gundi kaserinnya bwe bateririiko muliwo punishment exactly either okusaawa oba okulima balisomisanga biswa basomanga biswa kati ebintu ebyo byonna bibaddewo nga bikola ki nga bita kubanga abantu abasinga obungi waliwo ebintu bye balaba n'amaaso ne batabivungisa kino kiki ne abasajja baatukwata ne batuvumbika ne batukola ki ne batuvumbika era ne tujjiira ddala kubanga bw'otunuulira eggwanga lino noddayo n'oliteeka ku integers zaalyo ng'eggwanga eriri ku ground zero awali ne alteration system eya stargate ya Venus Nalongo na Mirembe ne Maazi Kiwanuka microprocessor Star of David nga munyenyeri wano ni abantu balina vision of stars kubanga ekyo kintu kikulu nnyo vision of stars bajjajjaffe baalabanga emmoneka z'omwezi ne bamanya nti wali wajja okulumba bali abatembuzi abatabaazi abaasooka weekigambo batembuzi kitegeeza ki batabaazi bunyolo kati era bwe baavangayo nga waliwo kiremye ne balyoka bakola ki ng'era bwe kyalemera ddala kusekabaka nakibinge n'alyoka atuma nsereko n'agenda ne Kayole n'agenda ne Sekasamba Kabazimiti ne Mubiru ne bagenda ewa Kitinda ne bajjayo ki abatabaazi ne bagwa mu ki mu ntabalo ne bamenya ekkobaane lya Nambi nga bazzeeyo lokali bafuuse babariki bakutta abakazi babaleese banyaguludde so nga abakazi bali very very sensitive kati Buganda ensine amasengere ne gayiika kati bano bonna bajjajjaffe abaddawo wadde abazungu baali tebannaba kujja tebaanoonya masengere so nga ate kwe kuli empagi eza multidimensional scales kubanga bali bagendanga mu lutabaalo nga bagenda n'abalongo baabwe ab'enkoba ejjembe bankoba za mbogo kati nga batuuka eri nga basobola akawungeezi bano abalabi bamwalingamu bakristo philosopher bajje naabo kati nga basobola n'okumanya nti omulabe wuuli ava gindi ne bateega nga baddaki baddeeyo so that nti waliwo cathode tube ku ggulu boko baleko ng'ogyeko eno eya TV oba eya radar system ene kubanga eya radar system ekebera ennyonyi mu bbanga egenda negira ne balaba kadooti ne bamanya nti naali mu direction eno naye kati eno eyaffe temanyiddwa nti nkulu nnyo naye nga ku Lubaale kweri Kulubale kweri ni tetunaba kufuna bakristo philosopher abasobola ogaa nti abaaye nti kati nno season eno tusige oba kino tukole bwe tuti oba waliwo ekizibu omwezi teguteredde bulungi kati ekyo kyetulwanira okulaba tukizaawo mulimu abakirina naye abantu kugamba abantu abali mu administration ministry ya culture yali badde efaayo nnyo kati okunoonya abantu kubanga abantu babeera nti banoonya bugagga bannabbi tebanoonya bugagga bo babeera bawokulabirirwa buki bali kyo ekitundu kye banyaga kati ne bafuuka bannabbi ekitundu kiri kye bakola ki era abantu abatayagalira ddala bwakabaka bannaddiini kubanga banyaga ekitundu abantu mwe beetikkira ekimu eky'ekkumi ne bakitwalira ki bakabona kati bonga ne bafuuka bakabona kati ebintu ebyo byonna abantu tebabinoonya kino kiki ekitumenya ekimu eky'ekkumi kati kiringanga nti singa obwakabaka buno butereera bugagga buzibu buki kubanga okuba nti mwe mulina tourism mwe ba zionist abatuufu
mwe mwina tourism exhibition ya the world zijuzi nayimirira wano mu lusozi nentunulira nti singa ozimba ebizinga byolengera Kyaggwe wawawa okuva ebusoga eri ku Sosovu ne Nairo nojanga ozimba beach ne hotels n'otambula paka Buddu obugagga buli awo. Allahu akbar. Obugagga kubanga abasajja kakadi abagende Hawaii Hawaii this Christmas babukinga mu January kituufu babukinga mu ki mugwaluberyeberye sawa eno booking tosobola kufuna bwezituwa omwezi ogw'omukaaga Hawaii mbogezi oyayo Christmas simanyi holiday tosobola kufuna kituufu waliwo n'ebifo byotuukamu nga n'okulyayo buli nga kakeeke koyinza okukagulamu owino n'okalira ku sirinjaaga ng'ate erika ennusu ebikumi ebyo kuba bagezaako okugobayo kawawa so tulina ebintu byetulina okwetegereza naye ensi bannange mbakubiriza mwongere okunoonya ensi eno ya muwendo kituufu ate ensi eno kuba kakati tourism egenda kudda twali badde tusaba ne gavumenti naye tuwaayo olunaku nga ku mulembe gwa Mini bwe kyali nitwenyigiramu naye kati otambula mu kibuga kasasiro yina akoze ki ajjudde kinaawa kitya omuntu kaleji okugamba banne be yaleka eri nti amugendeeko mu nsi eri twali badde atirisita okuva ku ssaawa emu ku makya ku Saturday paka ssaawa 6 ne tulongoosaako oba ku Friday ne tuwabeerawo essaawa abantu ze bakola ki naye ebintu ebigenze bibula because newaffe mu kyalo twabeeranga n'ennaku olw'omukago olusembayo mu mwezi buli awali oluzi nga tulugogola amakubo nga tugasaawa tugalima nga tukimanyikiddwa era nga beegabanyamu emirimu ne bamanya bano bajja kugera ku luzi bano bakukkubo bano bawano era osanga ekitundu nga kinyirira naye kati emirembe gino bulungi bwansi buli muntu ali ku lulwe abantu kubanga nze byonna mbyetegereze mu bbanga lino LC ziteereddwawo nga ndaba nga ntegeera n'alyegadde gavumenti eddeyo ku luberebere ezeewo ow'eggombolola nga ye mulonda ezeewo ow'omuluka ezeewo omutongole kati ne bamayumba 10 balyoke bakole ki bakomewo kubanga kakati otunuulira bachairmaani bonna batunuulidde stamp kutunda ttaka ekyo kyekikola ki kyekigenda maaso n'agavubuka agatabani gaabwe kubanga be bachairmaani ne gabeera ku kyalo nga gakuba bukubi ki kukeera kukuba ludo matatu kati eggwanga nelibane naye gavumenti yali badde efaayo nezaaki ekitundu kiri ne balonda ow'eggombolola so si bino ebyaki kati ow'eggombolola bano abamulonda atya nobagambako nti wano wajjuwudde kasasiro ate munange ejamuma akolera akalulu lwaki musula wano kasasiro lwaki temulina tooyi tubeera ne wano mu Kampala bana byabufuzi bawakanya batakina okwatisa bebaleeta because tebaga saidi y'abantu kunyiza abantu balonzi baabwe bululu bwabwe kati ebyo simanyi kubanga bannaye kino ekitundu kye tulimu bwe tuba nga tukwatiddwa omukisa ku 21st century ne tuzuula ensi netandika okukyuka kubanga abantu abasinga obungi badde batunuulidde Museveni nga Museveni is none issue era Museveni si nsonga sawa yonna bazungu babadde n'ekizibu abazungu obuzibu bwa Uganda ne Africa bubadde ku bazungu Museveni sawa yonna agenda naye kati bw'anaaba agenze twetegese kati because yagenda sawa oyogedde ensonga singa afiira wano kati twetegese tutya mu bino NUP njawo kubajjayo mu NUP bategeeze nti we natambulirako ebusoga natambula paka ewachabazinga nenyumyamu nebyama bamwita nabyama wachabazinga webusoga
nampa ensonga nnyingi nnyo saagadde kubatwala nnyo NUP abalabi bange tebagayira ddala kwogera ku nsonga za NUP so ngenda kubajjayo tusigale ku nnono yaffe so omukulu oyo nanyumyamukko naye nanyumiza ebintu bingi nnyo era audio nakomawo nazo zonna nodi nenzikuwa naye ndowooza zijja kujja ku Friday jja ku nsonga nnyingi nnyo nsonga eya Kyabazinga okuba nti bagamba mbu yaweebwa obutwamanya ali mu ddwaliro Kyabazinga namuwulirako mu ddoboozi lye ng'ayogera nga mulamu bulungi nnyo so bannaye ekyo kyosaba okukimenyawo njayo mbategeeza Kyabazinga mulamu mpozi n'ekirala eby'omukyala kuba mutoki bulungi nnyo era n'abinnyonnyola ensonga ezo na audio ze zonna zikutte bulungi n'ezikwasa mukama wange oyo so next Friday tugenda kubanga ate tuwulira eddoboozi okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga nga liviira ddala ku nabyama Bwakyabazinga ng'atunnyonnyola ensonga zino ez'omukyala manya Kyabazinga ayina abaana simanya Kyabazinga mulwadde simanya Kyabazinga bamuwa obutwa byonna omukulu oyo yabinnyonnyola nga takakiddwa so babere bagumu Friday ensonga zijja kubanga tuzambuludde bulungi baleke kwekwasa anyway naye nga kirungi nti abantu omanyi bulobera mu public office ebigambo bino okuba bingi era ebisinga nze nenya nnyo omuntu yenna yina ng'oli celeb oba oli celebrity nga olina ebigambo bingi nnyo ebikwogerwako n'onyiga ebisinga olina kuguma kuba buli lwobeera mu limelight obaako n'ebigambo bingi nnyo ebikutambulirako so nti oba maaso g'abangi ne bwe yasimula obwasimuzibwa oti bagamba olaba yasimudde awo kati kirabika aweddewo twalagana olupapula lw'amawulire olwakubanga abanene abali ku ddagala nga niwe oba yiseko obisi ku ddwaliro bwetu naye abadde ogenze kukima ddagala naye kirungi okubeera n'eddagala lwaki bannange ebbanga lye tumaze wano nga twogera am disappointed tulinganga aboogera bye twogedde ne tubirekawo ekyokubiri neewunyanya abantu ab'e Bulaaya they are so interested naye abantu betubeera nabo wano wene waffe tewaliyo muntu afaayo ng'ebintu byetubyogera ndoza bibayita kuki kyewuunyisa kyo kituufu abantu bagala okutereeza for example empewo n'okutereeza ebyasoba bali bweru yagamba kati nze ndi eno nkola ntya munnange okutereeza kino naye waawano tewali muntu waawano kyafaayo toba wawulidde omuntu nakubira essimu ng'ali mu Bulange tiye mwami Apollo nti jangu tuleko twogereko ku nsonga zino naye nga titwagala bo Africa Consultancy okujjawo kakati okulaba ebintu bya saava ettaka ly'emunyonyo zensonga zikola ki zitambula ne abantu abakulu be twali badde tugamba nti bantu bakulu tewali wafuddeyo kunoonya aba ekkalikya naye ate bwe kuba nti genda kutuuza bishop badduka emisinde mizibu nogendoza neggwanga likyaliko omukazi omuyima ayitudde ku kisaawe omukulembeze gwanga amuwadde empenkoni awo banguwa eyo topic nebeera awo naye nga ddala lemulongo enkya gye bagenda okutema mu esigiri ebyenfuna bitumazeewo nnyo nti ebinaatuyamba ebiseera ebisinga tubirabanga omutali ate ebitatuyamba ne tubikwongereza nnyo ekisinza okuleeta kiza okufuyako obuzibu n'okulaba nga n'obuwonge bwaffe bukutuse ate ng'eggwanga kasita lifiirwa culture mu bintu byenzudde kubanga culture ye software ye software ne culture kasita efa ku ggwanga bane eggwanga ligenda nze paka nakati neewuunya abayindi n'abajapani bakola batya okusigala nga bakuuma enono yaabwe nti omuyindi niwabe wano olwaleero namala emyaka 10 myaka 3 n'azayo wano omwana kiba kizibu omwana naawe butamanya luyindi naye ffe ova wano n'ogera mu America ng'omwana abadde ng'avudde wano myaka 15 namala emyaka egi nagamba I can speak Uganda. Nenga ageza simanyi na sikulimba ngageza mwaka 17 myaka 2 nze namukono gwange yagana omwana wa myaka 17
ne babera omwana abera myaka 5 buyakoma kati ampa omwana ku simu nziga Luganda ate ko nayi mumanyi niga nayo Luganda hey can I speak Luganda namugamba kubuye toddangamu kumpa muwalawo ali toddangamu kunkubiranga mugaluzungu oyo mwana mukuru singa baba ne bozalirayo nali gambye nayo no mwana omukuru toddangayo so sometimes naffe tukungiriza nnyo ebyabala tuleke ebyaffe okay siganye kirungi okuyiga culture n'ennimi ez'abala naye olulimi ye imu ku mpaji esookerwako okuuma enonoyo n'obuwangwa bwo buli osobola olulimi lwo era ffe abamu tulina obuzibu nti tuzalidde for example abaana mu mawanga katugeze nga mu Buganda nga abakyala si Baganda si Basoga naye olaba nti ogezaako nnyo nti bw'oyega n'abaana bano oteekamu ebigambo by'olulimi lwo bagende nga bupiikinga nti bw'obazayo mu kyalo teraba nnyo very green nti kipya nnyo nti ebigambo bipya nnyo mu matu gaabwe naye n'osanga olinga throughout tayina lulimi kigambo ky'amaanyi naye nyomba n'essomero lya muwala wange nga omwana akomaga they don't speak English even at home namugamba wano wange oluzungu terukola wano wange yogera Luganda lwo oba oliro ku lwonna lunaaboyize naye oluzungu era ku ssomero yogera oluzungu lwo bw'okomawo wano mama n'agamba omwana muleka ayiga oluzungu nemugamba siganye era lwaki mpala ku ssomero aluyige naye bw'akomawo wano naye tulina ennimi ezaffe so sometimes naffe abazadde tukungiriza nnyo ennimi endala ne tusuulawo ezaffe so I can't speak Luganda naye nga yagenda mukulu like kimalamu amaanyi so ndowooza nti naffe kwamazima omuyindi kizibu nnyo okusanga omuyindi nga tamanyi luyindi kizibu nnyo okusanga omujapani nga tamanyi lujapani kizibu nnyo okusanga omuchina nga tamanyi Luchina naye nga amaziwa n'emyaka owazalidde wano omwana bo bakikola batya omwana amuzalya wano nga amanyi oluyindi amanyi Oluganda lwa mukale n'oluzungu alumanyi bo bakikola batya ndina mukwano gwange yazalira abaana ebweru omukyala n'omwami Baganda naye abaana bamanyi Oluganda bali Germany nasanyuka nnyo nga abaana njogera nabo Oluganda kale ng'olaba accent yeeri naye ayogera Luganda so nasanyuka nti so sometimes naffe nga abantu twanguyirwe nnyo sigamba esebanenya neke kasera tuzukuke yengeri yokka gye nasobola okukuuma obuwangu bwaffe ennono empisa n'olulimi lwaffe nanti abamu batuuka eyo ne bawasa abakazi abazungu so kati omukazi omuzungu ng'omusajja muddugavu ekyo kiri understandable okitegeera bwebanga nga nyinza okanga ndi mukyala Buganda nefumbira omusajja omuzungu no ekyo kiri understandable nti because of culture omwana ayinza okwagala okuyiga culture ya taata we oba ya mama we so kitegereka naye bengamba be bano taata Muganda mama Muganda tuvudde eno omwana tuzalidde n'abaana tubakimira bukimi nga twamala okusatolinga netukima abaana batuuka eri nibagamba ate kati Oluganda nkyalwagala koki si kibi okuyiga olulimi naye tusigazeemuko akaffe okay kale bw'abanga tamanyi nga musoga naye nga yali akudde mu Buganda asigale kale nga amanyi Oluganda oba okitegeera bw'abanga yali mu kyoli n'azalira mu Buganda kale nayiga Oluganda kale asigale nga amanyi Oluganda naye ne atuuke n'agamba nga lulimi lwa wano lwamanyiimu yadde waliwo omukulu gwe twali naye wano mu studios ku Lwokubiri olwa wiiki eno n'agamba nti ekireese nnyo obwavu mu Uganda bantu kuva ku nnono yaabwe kitulumisizza nnyo obwavu ate nga siwakana naye because nagamba abaana tebalina proud kwogera nnimi zaabwe naye ali kuyambye ng'ayagala kuyamba kale ku side ya tribe nti ono weewange takuyamba nanti gwofuuwe taluzungu Lungereza mukulu Mukose ku research gye nkoze okimanyi nti abantu n'oluzungu tebalumanyi ate tumanyi luzungu kubanga olulimi lwabwe tebalukola ki tebaluyiga kubanga oyinza okusanga ekigambo kimu eky'oluzungu nga kitambula emirundi egi naye ng'ono akiteeka mu reality awo akimanyidde naye nga bw'okishiftinga n'okizze era kyekimu nze mbalaba wano ku WhatsApp ne balonagana n'ekigambo Christianity nga ekintu kyekimu naye nga bw'ogenda okukyanjuluza kigwa mu kino ne kigwa mu kino ne kigwa mu kino naye ng'omuntu okukitegeera mu bwongo dotse azigatte nga tasobola nobagana edda kino n'obeerawo n'onnyonnyola kati bw'omala okinnyonnyola n'olaba nti bakitegedde ogenda okulaba nga
ekyo bakivuddeko olwo n'omanya nti kati bakoze bakitegedde so omuntu yenna kasita afiirwa olulimi kyekisumuluzo kya kkali kyekisooka nze nafuna nnyo obulizibu mu high school esimanyi bwankywa speaking nafuna nnyo obulizibu era yenswalina oluzungu lwanema okuyiga because esomero bali bayita busoga kati ekyo kakyokka nga edifensi yange era nze bampaako ekikutiya ku Monday paka Friday nga nkina mu nsawo nga ntambula nkyuba bwe kati nga ndoka bakyali wange bagamba mugalo lusoga nsaakirina nga nkiteeka mu nsawo era nafuna nnyo obuzibu nga bambonereza because nga sikigaba era lumu bandika kwa sembu ne bambuuza lwaki ne bagamba essomero liri busoga nze ndi musoga olulimi lwange lusoga kati lwaki ntewaana nnyo na bino ebyoluzungu okuba nti simanyi luzungu simanyi naye kalubiriza nze oluzungu lwannema era nsiwe kati kamu era sekerera muntu ayogera luzungu nalekeramu ensobi era abantu nze ekyekintu nkigamba abantu nze siribeera muki no eriyo omuntu atataka n'okusekerera kuba gundi ayogera oluzungu olufu n'aseka nnyo nze njagala onsekere nga njogera oluganda olufu oba olusoga olufu awo nsekerera kwa lwange naye luno sente zange bwe zaakoma lwe nafunayo akitegeera era nze ntoga abantu nti n'oluzungu lwemanyiimu wano I'm so proud of lwemanyi lwa nsonga nti omuzungu ajja wano nayiga oluganda nawuzanyazanyiramu awo nosanyuka nnyo naye nga yoga lufu terutuukiridde amanyi oluganda naye ate ffe twagala nnyo twogere oluzungu tusinga abazungu naye nga ate olwogera olwaffe olufufu tuli comfortable nakyo kuba they can communicate naye ate ffe twogere twagala era wotira nti abasajja bali baali bakugu kubanga baddira Congo ne bajja bateekayo Olufalansa ne baddira Uganda ne bateekayo Oluzungu olaba confusion gye mulina tibogende Congo temukwatagana Lufalansa olulingala tolumanyi kati Africa ne mubeera Abanyarwanda babaddenga mu Lufalansa kati bagenda bakyuka bukyusi kati Africa ne mubeera nga temukwatagana era kyobalaba kati ensi etandise butandise okutegeera okugyawo visa bateekawo boda ne bakyusa ennimi ne bateekamu ezaabwe ne bakola ki ziri compulsory omuntu nga bwagenda okulaba omuntu bwagenda e Congo bamulabanga stranger alien omuntu bwagenda e Sudan bamulabanga ki ne wabanga alina kyazza okubayamba nga kyamagezi kyanabayamba bamulabanga raivu ne baddira visa ogana okumanya n'okutandika omanyira olulimi lwabwe otandika okubabuulya ekikututte nga obudde obudde buyise nsaba oleeteyo topic emu kuze tugenda okwogerako obudde butambudde ensonga zetugenda okwogerako tukyali mu kwanjula n'okwanjulwa era nga tutambulira awo okuba nti abantu bangi ebiro bino tugezaako okudda ku buwange bwaffe n'ennono ey'okwanjula n'okwanjulwa so nti ku mulundi guli twahighlightinga eprogramu gye walimu twahighlightinga wa we basobola oba bintu ki bye basobola okulogeramu oba okulyamu akabi naddala gwe omwana omuwala ng'oleese mwana munno ow'obulenzi then kati program gyotabaddewo netunuulira olina bikola olina kukola ki osobola okulaba nga ebintu ebyo tebabi omubi ne bwakitwala talina akunkako bukungu nga nkuyiga kujji so mu mbeera eyo kyagenda maaso okusobola okulaba nga kati kulwali twagala tunuulira ye omwana omulenzi because ebiseera ebisinga tunuulira nnyo ab'obuwala gyobeera bokka bwe bayinza okuba nga balina obuzibu naye nga naffe ab'obulenzi tulina ensonga ezaffe esobola okuba nga zituviirako obuzibu oba oli awo n'okuba nga obufumbo bwaffe tebuwangaala because kizuuliddwa nti naffe tuba n'abalabe okugeza oyinza okuba nga ogenda kwanjula Omumbejja Bikobere naye ng'obaddengayo n'Omumbejja luwedde kati Omumbejja luwedde n'awulira nga naye oba oli awo asuulibwa awo ali disappointed so kati tomanya naye n'abaako mikwano gyo bakozesa
okulaba nga afairinga obufumbo buno bwe mugenzeemu nti ebiseera ebisinga tunulira nnyo blame game etakuba nnyo ku baana ba buwala niwe banga ensobi ya musajja tutya kunenya muwala niwe ba kiba kizibu nnyo era is of recent abantu batandika okumanya n'omusajja abatazaala naye kimu ibiri onso omukazi tazaala ali ammereyo ajuza kabuyonjo naye nga ffe tumanyi n'abasajja takola ki tebazaala nti buli ensobi ebeera omwana bwayononeka mu maka bagamba era mama we eyamwonoona weebuuza gwe ng'omuzadde omwami oba taata tolina contribution yonna yonna kukwoneka kwa mwana ono so nti ebiseera ebisinga tufokasinga nnyo ku baana abawala ensonga tinamu ab'empowerment kati saawa zino mugamba women empowerment simanyi training abaana abawala simanyi tubasomese naye ng'omuwala ali empowered agasanga ekisajja ekitali empowered kati olwo empowerment y'omuwala ebegera kumuyamba ki okitegeera nti so sometimes naffe tutunulira nnyo side yemu ndeka side endala so mu mbeera eno gwe olowooza gw'omulenzi biki by'olina okukola okusobola okulaba nga otereza embeera eno so wetugenda ndoza kunaba tukomyewo nga tumaze okutudde mu kuwumula ajja kuba audio eyo because audio erimu nga tumaliza n'ensonga tugatako n'ensonga yaffe ey'enkumbi eri Ssenga kuba luli twabalaga emu ku bikolo byolina Ssenga byalina okukozesa mu matumbi mu kizikiza okusobola okunogera muwala we eddagala asobole okuba nga omwana muwala alaba byagera mu bufumbo nti kati eno ensobi ngikola sinagikola ng'asobola okwefumiintiriza n'amanya nti kati eno ensobi eyinza okunemesa obufumbo eno ensobi eyinza oba bwenkola bwe nti omusajja mba mulina bwenkola bwe nti omusajja mba simulina yensobola ki Ssenga eddagala eryo erimu lyakola balinoga mu nzikiza mu kiro so buli eddagala lyakwatako lyaba alina okuyengera omwana muwala naddala okunaaba naye ate enkumbi yo ngayo naye erina eddagala lyayo eri specific wakuba eri yaŋŋamba nti naye mutukoze bubi abaami mwe ababiri nga mwabatusomesa ensonga zino ez'omunnimiro ng'Omumbejja taliiwo saagala nnyo okuzigendamu ezo ensonga kale ndi mwana muto nnyo sibimanyi nange ate Mumbejja saagala onkaddiye nnyo kuba kyogamba nze emyaka gya Mzee Ssebutinde taata wange audio mpanvu eddakiika ze tusigazizaayo ntono ensonga lwaki tesobola kuleeta audio eddakiika buno obubulayo nze nina bannyinaze bakazi bakulu naye ensonga ng'ezo kubanga bwe baali badde bazisomesa abaana baffe tebazimanyi nze byemmanyi tebabikola ki tebabimanyi kati n'osaasira nokola ki kakati eyo generation abantu abo bangi nnyo waliwo abali e Bulaaya kyokka ate bazadde kakati ensi yeyongera kukola ki kubula kubanga abantu kasita bafiirwa obuwangwa bo tebamanyi sekurese ya buwangwa ti omukazi nibwabeera olubuto tatunula magombe naye kati omukazi tabuuka muguwa tatunula magombe kati ebintu bingi nnyo era kyemuva mulaba nti tulina obuzibu oba mbu kiyite ki kubanga ekintu kino kiyinza okutambula emyaka emirala 7 ku 10 singa tekyangwirwa singa tekikola ki tekyangwirwa waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo nti abantu abaali badde kubanga kali kiringanganga bwe twakwatibwa wano ekizibu nti ekisaakaate kyali baddemu abakazi abakulu okuva mu byalo bano bakisembeza ne baddira ekitundu kya ssente ne bakiteeka muki mu nsonga y'enkizo mukisaakaate kitegeeza omwana w'omunaku omunkuseere ye bagamba obuwangwa bwo beera nga tobumanyi so nga ekisaakaate kyali baddewo ne kitegekebwa bulungi nti waliwo abakazi abakyala abafumbo bava ekyaggwe ne bajja mu kisaakaate
nga mulimu n'abakazi abakazi abaganda abatuludde. Muzeeyi ogamba ekisaakaati kyali baddemu n'abantu abakulu nga nabo tebamanyi. Kati nkugambe nti abaana bwogenda okutunulira abakazi abali mu myaka 60 kaakati miswaswangule tebamanyi. Kati ekisaakaate kyali baddewo nga tekibeerawo na mu mwaka nti mulundi ki gumu. Wabula bagamba nti abakyala ab'ebuddu ti musonde sente ezinabalabirira mu kisaakaate ne bajja ne bafuna emisomo nga be bagenda okuddayo okusomesa ki abalala. Naye kati bino ebintu bino bye tujjayo ne twogera zinange nina ebintu byenkola byenjiga nti omwana teyanobanga mu bufumbo n'akomawona nansonga ezo ng'alina gyazifugika n'alyoka adda awaka. Naye kati ani gwogambe ani abimanyi ye bo babiina bwe sooka obuze njagala omuntu atulaba kati saawa zino gende bitubange bitwogera olowooza byakusaaga gende wassengaawo ng'ali mu myaka 5 obeeko ku bino byetwogera obimubuuze olabe engeri gy'anaabinyonyolamu kinakulaga nti either twabula dda oba ke kaseera tutandike okudda ebigere bibiri amabega okulonda bye twasuula. Kubanga okuteeka ekintu mu guideline mwe kirina okutambula si ekintu ekyokola ki ekyokuzannya. Abantu okirabanga ekintu eki kati nga bwe tuvaayo abantu bali badde batwebazana nnyo ono volontiya tebatusasula naye tukikola nitugaa nti ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange kaŋŋende tusomese nemujja nemukola ki nemusomesa. So nze ndowooza nti abantu baffe ke kaseera tudde ku nnono eno tugezaako kuwandiika bino ebintu tuli mu kubiwandiika naye tujja kukerera kaseera tugambe nti ekitabo kya mitwalo 10 ate mugambe nti nawe musedde naye nga puroguramu tuzoogera wano oli ng'agamba ekitabo kya mitwalo 10 ogambe esente nnyingi nnyo. Reading culture ya wano tebagenda kigula ekitege naye munnange navayo ne ngamba naye njagala akatabo ne kateeka ku status you people came in for me buli omwambuza akatabo kammeka nkakugulire bannaye mwebale nnyo njagala nnyo okusoma naddala obutabo obukwatira ddala ku human relations ku muntu njagala nnyo okutegeera abantu weeyisa otya n'abantu so obutabo obwo wemba nkasanze mba nkaagala nnyo nawe osobola okansigamu bw'oba okayina nga kakwata ku human relations agala nnyo so tugenda kubanga tuwummulamuko bwe tunaaba tukomawo tujja komawo ne audio yaffe ey'ensonga eyo awo nno nfune yonna ebibuuzo mu inbox yange bitonotono nja kubanga mbiyitamu so nno tutambule n'abali ku live nja kubanga mpita mu bibuuzo byammwe oba comments zammwe ziri ku live yaffe tuwummulamu katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption.
At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Utya nno baana ba taata wamu n'abaana ba nnyabo akyakuuma oyo omutenzaggulu, akyakuuma oyo omuwangami, oyo akyakuuma oyo omuwunda nanswa. Mutya nno mwenna gye musinzidde era mirembe ewaffe miraala ssanyu jjereere embaguza tuzibakiza wamu n'eryo eriddoli omumiro nalwo tulubakiza entala tukyakuba nga n'enseeserezo mu byoto by'abannyabo ne ssebo bikyayakaayakana n'ekibuguumirize tekinnaggwamu mu kittavu enkoto. Atenderezebwa oyo guluddene kyebanga ennamugereka kabawaggulu kiwa mirembe era manga gamu ekitiibwa. Nga tuzzeemuko emabega ku nsonga ze tuttaanya, tulina ensonga ze twagala okwongera okumukaazaamu. Makulu ki agali mu nkumbi Ssenga zawangira omwana ow'obuwala? Enkumbi ezo ziba enkumbi ssatu. Enkumbi esooka etema amavuunike, enkumbi ey'okubiri y'enkumbi ewala, enkumbi ey'okusatu ekaza omuyini. Enkumbi ezo omwana ow'obuwala bw'aba afumbirwa, singa enkumbi ezo aziwanga n'omuddo ogw'enjawulo, awo singa w'omuwala aba atudde mu kitundu ekyobwa n'abawanga ng'awangira omwana amaka oba obufumbo bwe kwe tuyita okuwanga entamu. Enkumbi eyo oba okuwanga entamu eyo tugiwangisa ki? Zonna waliwo akaddo ka namirembe, waliwo gwe tuyita olusiiti, waliwo akaddo ke tuyita olubba mutima, waliwo akaddo ke tuyita kalyabakyala, waliwo akaddo ke tuyita kamuwugula, waliwo akaddo ke tuyita akatakula, waliwo akaddo ke tuyita akanoonya, waliwo akaddo ke tuyita akalaaza, waliwo akaddo ke tuyita mikisa ensangwa, waliwo akaddo ke tuyita lumaama, waliwo akaddo ke tuyita akayonje oba omuyonjo, waliwo akaddo ke tuyita engabi za ssanyu. Akaddo ako ke bayita engabi za ssanyu abasinga temukamanyi naye nga lwe lutungotungo, ne tulyoka tuteekako akaddo akayitibwa busajja bukirana. Abangi mwe ke muyita kayaayaana oba akamwanyimwanyi, awo n'olyoka oteekako kadaali. Obudde obwo bwonna singa buwangisa entamu eyo ng'alaamiriza oba enkumbi eyo. Entamu eyo oba enkumbi ezo teziwala mu nnimiro ndala, ziwala mu lusuku olw'omusajja oyo aba asasudde oba omusajja oyo aba azaaliddwa mu luggya olwo. Era kyabanga kive nnyo omusajja n'ajja mu lusuku lwa musajja munne okuyunjamu ettooke ne yeeyazika enkumbi ezo. Era omuntu oyo yalwalanga obulwadde bw'empango oba obulwadde bw'empanama. Era omwana ow'obuwala baamukuutiranga. Enkumbi eyo eyina omuzizo ti omwana ow'obuwala wanoba teyingira mu kasolya, teyingira luggya. Era omwana ow'obuwala wanoba atuukira mu lusuku. Enkumbi eyo n'agifugika. Mu kufugika enkumbi eyo agiteekako akakumirizi n'agiwummuza. Omwami oba omwana ow'obuwala we yafiirwanga bba, naddala mulimu abaami abayina empewo eziruluma oba ezalibadde ziruluma, enkumbi eyo yagikwatanga
n'agiyisa ku njole y'omwami oyo n'akoola bulungi nnyonnyo n'awala n'agimuyisa mu kyenyi n'agyegogomba ng'ataddemu oluttula n'olujjulula beppo n'akakumirizi n'ekolanga endoobe era zonna enkumbi ezo azikwata n'azifugika tezigenda na mwami naye azifugika lwe bagalamiza mwana munne ng'amakulu ga byonna nti ndeka nange neetaaye ebugombe butwawudde anti ffe tugamba nti mpaawo abaligenda ababiri nze ndigenda bw'omu ennabulagala era oligenda bw'omu kale kyekyo nga tuddako ku buufu obw'omwana ow'obulenzi yeetangira atya okuba nga naye afuna obuzibu ng'agenza okwanjulwa. Ebiseera ebisinga bagamba ndi mugezi nga mubuulire ne bagamba nti amagezi luwombo ne bakugamba nti amagezi muliro. Ebiseera ebisinga omwana yenna ow'obulenzi ng'agenda okwanjulwa muba muyina abalongo abazaale abalongo benjogerako abalongo basendira we muba muyina abalongo abatonde abalongo benjogerako beba abawundibwa mu butonzi. Abalongo abo baggyibwayo omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi n'alanya n'abategeeza olunaku mulinde lwagenda okukuba olubu lw'ekigere mu ddiiro ayabuluze enkata oba bamwabululize enkata n'akwata mu baana abo enkuba kwambala mu ntembeezo n'azambalamu naye ayina okukikola ebiro 3 ng'ategeeza abalongo abo n'emizimu gy'abajjajjaabe gimubeere oba gimuwerekere. Bwe baba ebukojja nabo gye bali naye era nayo n'akubayo ekibu ky'ekigere n'assaamu ebigali. Bw'aba tannajjeera ku mukolo omwana ow'obulenzi bafumba ekijjulo eky'emmere y'abalongo ekibaako enkejje ne bafumba ekijjulo kya nnabuzaana eky'amatooke n'ebinyeebwa. Amatooke ago tegawaatibwa ne bafumba amatooke ago n'ebinyeebwa ensonga lwaki tubiyita nsanyuse n'oteekako olweza n'ebbombo n'ossaako kakubajjiri lweza olw'obutonzi muli ekijjulo ekyo eky'abalongo ekya nnabuzaana kubanga yagaba obufumbo. Olwo oluvannyuma olw'okuva mu kwanjula awo ne mufumba ekijjulo ky'embuubuuti ekya nnabuzaana ate mufumba kya luwombo. Embuubuuti ya nnabuzaana buli kimu kyafumba kiba kya luwombo n'oteekako muwumbo gw'amatooke n'ossaako ko emmere ey'omu ttaka. Naye ng'omulenzi tannagenda abedda abasala ziba oba abasomoka buziba baasibanga akatanga mu kiwato ky'omulenzi. Abamu baatungiranga omwana ow'obulenzi eyirizi eyinza okumutangira ebiyinza okuva ku buko gy'agenze ebibi. Abamu baabawanga oluwugula najja ng'alunyigidde mu bibegabega by'ekkanzu munda ng'ataddewo n'ekizibaawo. Abamu baakwasanga omwana omujjwa enkanamu n'agiyiwa mu maaso okuwugula ebibi oba ebizibu byonna ebyali badde bituuka ku mwana ow'obulenzi ng'agenze okwogereza n'okuba ng'aliwa eri mwana munne. Kano tekalekeka. Nsaba abaana mwenna ab'olulyo olulangira muveemu nnyo okwagala ennyo ensimbi era kagende eri mmwe bannabyabufuzi mwenna abaaniriza bipulojekiti ebikyamu ebirimu okutwala obulamu bw'abannansi bammwe olw'omulugube ogw'okwagala ssente. Bipulojekiti ebizze nga bireetera abaana naddala abaakazaalibwa endwadde. Muwagidde nnyo bipulojekiti ebitalina nsa abaana abawere ne mubatwala ekyokugerezebwako kubanga mmwe mwagala nsimbi. Naye ensimbi ezo z'oyagala togenda kuziriira lubeerera. Oyaniriza ensimbi ababa obatangidde naye abaakizibwewo abaamwannyoko ab'abaganda bo
tobatangidde ate weerabidde nti olwaleero kyoyanirizza ate n'owo ajjako enkya awase oba afumbirwe oyo gwe bagezezesaako ekintu ekifuuse nnamulanda. Twanirize nnyo enkola ey'abakyeruppe ng'erimu ensa. Abalangira twanirize nnyo enkola ennungi mu lubaale ng'erimu ensa. Naye we tutaabeere kwekwasa butonzi na mutonzi oyo Tonda waffe ow'ennono, tugenda kusaanawo n'amannya gaffe gaggwe ku Mengo ne ku nsinti z'ensi eno obutaddamu kuwulirwa. Ate ne gye tugenda emagombe tutuuke nga tuliwa nga tubanjibwa. Oyo ali olukwe mu nsi ye olw'obusimbi n'obusente omutali agwana geyeena. Weewaawo weewaawo. Weewaawo ndowooza audio tugiwulidde bulungi nnyo mpozi nga bakama bange mulina kye mwongerako osobola okuba nga tweyongerayo mu maaso. Ensonga zikyali nnyingi obudde nnyina butono ddala. Beebaza nnyo Mulangira. Batono nnyo abatambulira ku mwaliro era oyo omusajja abuvunaanyizibwa waki kubanga agatta eno n'agatta neki neeri ekintu ekyo si kyekintu ekyangu ng'abantu bakikola ki okirowooza kubanga mmanyiiko ebimu badde gye nakula ne bajjajja mukyala jjajja mukyala azaala mange kitange ebintu ebyo nzijjukira nga abikola ki naye by that time nali nkyali mwana muto nnyo muki ng'olabirabe tobitegeera naye kati okuteekateeka omuntu okumanya omuddo ogwo nti guno gwe guno nagu okuteeka buteeso okuteekateeka ensonga eyo omuwala gy'alina okugenda afumbe nayo mu bufumbo si kyo ekintu ekyangu. Bameka so nga ate oyo software atereereza ddala amaka n'okuzaala abaana buli kintu tuli bubi tuliki tuli bubi kyekintu kyembagamba nembagamba nti ekitundu kati omwami ng'ono nti ekisaakaate oyo yalibadde takibulamu yalibadde tekikola ki kubanga n'abakyala bennyini abatuludde oyinza omusa atalina kyamanyi atalina kyakola ki naye ng'ate ono kubanga lwakuba nina abantu basobola kutegeera oyo aliko amusiza n'amulaga n'amunnyonnyola naye kati olwokuba nino abakyala betulabanga abalina vali mu Buganda vali bagifuniddemu education tebateekebwateekebwa nabo abamu paka kadi abakyala abaali badde bavaayo okutereeza Buganda ddala nga balooda Kalema bano bassebugwawo naye bagenda ne basoma ate ekitundu kiri ne batakikola ki kubanga ensi eno ensi si nyangu si nzibu kutereeza yeetaaga abantu abalinamu obwesige abantu abakulu abantu bebalinamu obwesige naye ate abantu abakulu betubadde tulinamu obwesige bonna tewali bwetunuulire abataka Mengo bwetunuulire waliyaani kale awootawoota kati gwe ng'omusajja omumanyi akimanyi nti kabaka mu Buganda talina kyamala busaasira busaasizi kabaka nolaba nga ali mu kubuzibu kubanga abataka bannannyini bwa kabaka bafu abakyala abakazi basi bakyala wabula abakazi abakulu nabo kakati gundi Nabagereka lwaki takola nsobi n'abalemuwabudde tebabitegeera kubanga bamukyala Ssebugwawo be batandika ekisaakaate kitambudde okumala emyaka gigenda ndowooza kati mu 25 naye nze nkugambe nti ekisaakaate kyali badde abakyala bava eggomba n'emmere yaabwe gye banaalya
ate oyinza okwekanga n'ekisaakaate ekyo bw'obuuza abaana for example batandika nabo nibabuuza nti okay biki bye mwayigga ebipakiti kwe mutama nabyo bajja gamba just kunya ku profile nagerako mu kisaakaate naye nga ne be bamusomesa oba byerenga yiga yabirekaawo nga mu bulamu bwa bulijjo typepakiti sinze kandi babuuza kubanga nze ready paper ng'akyaliwo simanyi oba kati kaavaawo nagenda okulaba nga ready paper atandise okugjayo ebiki ebintu ebyatwekisiza ennyo abikubye mu mawulire ready paper aliko mujjukire bulungi ekituufu yeeyo ready paper teryaliggulira eddungi kakati olyali dungi kwaba balyagala ng'ayingidde n'agenda abba ebyama mu kisaakaate abikoze eki bano bwe bakola ekisaakaate tebakiteekamu grades ekisaakaate kyali badde kigendamu abaana abatandikira mu myaka 15 naye kakati n'aka P3 nako bakatwala muki mukisaakaate kayiga olulimi njala okuyitayitako mu questions z'abantu nziina tusobole okuba nga tutambula obudde siina omukulu John nze nawe twakiriziganya ongamba erinnya lye ery'ekika nekusuubiza olulala sijja soma komenti yo webale nnyo Omumbejja mwebale kutusomesa mbuuzaamu biki ebiremesa Lubaale okwogera nga mumwaza era biki ebiteekeddwa okukolebwa nga mugenda okwaza Lubaale bamusiba kyemulina okusooka okunoonya omuzimu gwa jjajja mmwe gulabise kubanga bwe gubeera gonnannyini Lubaale era muzimu gwe gusooka ne gukola ki ojja kusanga ng'omuzimu baaguzizikira mu ssonko lya kkovu ne baguzinga kati awo mulina okufuna omuntu omukugu asooka okuggyawo kasasiro oyo ekiddugavu ekyo kye bateekamu ne kivaamu olwo Lubaale n'alyoka akola ki agguka bw'ogenda kubanga omuzimu guli kibanganga ng'omuntu n'agenda n'agula amayembe g'akasiru n'agasindikira omuntu buli we bagabuuza tegoogera abamu bagenda mu nsonga za Lubaale ne bakolerayo ebyambyone naye nga okusinga wano bazannyira nnyo ku abamu amalalo gaabwe amalalo gaabwe eddagala lye bateekamu mubeeramu by'ebiwuggulu abamu tebafuna kulambikibwa kumala akakira k'olugave ne bagenda nga bagatagatta ebintu ebyo olumu yafuna oluviiri lwa kasiru kati ne bagenda okuteeka ebintu ebyo ne bagiteeka ku malaalo amazima ne bamunoonya Lubaale okujjako nga musoso kujjawo eyedda abamu bagenda ku bantu abeeyagaliza ne batafuna kulambikibwa kumala n'atamugamba nti ensonga zammwe za lubiri oba za mbuga so n'obeera nti oli mu kifo ekikyamu ng'onoonya ensonga entuufu era Lubaale batagenda waliwo Lubaale wabalangira abamu muffe betugenda nabo bweddiiro bwe liba nga teryalisiima era tajja kwogera nga Lubaale tasiimye eddiiro nga si waawe muyina era nze kyokulaba nti nze okukwatibwa omukisa kubanga olujja olwaffe baali baluloga nnyo baalumanyi okuva emabega ne balukola ki ne baluloga nnyo era nze nayambibwa nti eddiiro nze lye nayitamu lyali lya kagerekamu nga lya mu bbanga abamu ku ffe tugenda mu kukola Lubaale nga buli omu yeegwanyiza singa Lubaale akwata ajja kulinnya biri mu families ezisinga bagenda ne bagamba tukole Lubaale waffe ate batuuka wali jjuka empewo ziba zasiima ne zironda owaayo bwe zimala kutuuka baba bagamba genda mukola kino nakino nakino kati buli muntu bw'agenda eri aba ayagala akole nga yeewanyiza buli ate ng'olwedde baba Lubaale kati ife abagenze tutegeera Lubaale bw'abanga azze kwerambika lujja most cases Lubaale gwe tusamirawo abanyaffe era kyova olaba nti olumu bakugamba ne bagamba nze negayirira Nalongo ngamafuya ku bantu banyambeko bangava ku bantu ojja basobola nenkola naye ngenda okwetegereza nga Lubaale waffe ate alimu ekitundu kya nnyina Abagabe kubanga ekitundu kya nnyina Abagabe ate kyekiriko Lubowa
kati lubaale ono wa Buganda tabadde mwangu kujjayo ku lubereberye w'olubereberye kubanga alimu ab'embogo balinamu ekitundu eky'amaanyi ennyo ekyomukazi oyo Andromeda ava mu Andromeda kubanga kwe kuli Taurus obukulembeze bw'abankubazambogo naye kati bano ebintu abantu badde babyogera nga babyogera bwogezi kati oli kiwe yafubutukira ono omala agamba nti abavandimwe kati abavandimwe ekizibu nnyo omuntu ekikola ki okukitegeera okujyawo ngozeeyo mu deep state eri abamu ku ffe ensonga ezimu ezigana lubaale waffe tubeera n'abalongo ne tutabasiba mu famirizi zaffe ate ne tumala ne twaza lubaale oba sometimes lubaale aba yalonda omuntu n'abaana baba bazaalibwa nga baliko obubonero bw'aba yali mulongo yali kasowole mwamusiba bw'aba yalaga obubonero emikolo mwagikola banaye tuddeeyo twebuuze nnyo sobole okuba bagikola nga tebategeezezzaako era balongo nga mwabasiba naye nga tebabategeezezza abantu balumu ajja n'amanya nti tulina lubaale ali bwati nayagala amubbe so nga lubaale tatambulira kuggwe abamu abakyala tugenda mukwaza lubaale nga tusibye enviiri mujja kukuba engoma musuleyo n'emyezi lwaki musiba enviiri nga mwaza lubaale so ekyo ndoza tips muzifunye muleke kwebuuza lwaki tezogera lwaki lwaki oba ogenzi n'abakyala basumulule enviiri asobole okubaako kyakola awo wenyini ekibuuzo ekirala kyenyini ku lubaale kizze okuva agamba nze nsaba kubuuza nsobola okwaza lubaale nga ndi nzekka kubanga ewaffe beeruga abantu bankwe nsobola okukola lubaale bwoba osazeewo n'ogamba nti ogera tekina buzibu osobola because lubaale atandika naawe yensobola kyebagamba nti lubaale omulamu tasamirwa kiba kitegeeza buli muntu alina lubaale so kati atandika naawe so kisobokera ddala Kaiza Fiona oli otya kansuubire nti mukwano oli bulungi nnyo weebale kukola abantu b'e Dubai bali batya gamba weewaawo nze nsaba kunsomesa ku mmandwa eroosa ng'ozibye amaaso oba ng'ofuuse ekiggala emandwa eroosa ng'ozibye amaaso oba ngiwandiike wano siginaako obukugu wabeerawo wobeera mu kirooto ng'ebintu tobiraba bulungi nga tebiri kiriya sirowooza nti ifefeka ne Fiona fe abakifuna because nange nkifuna naye emandwa sigimanyi eyo bajja kututangazaamuko omukyala Nakimuli Zahara aganze nsaba kunsomesa ku maama Nanseko oba omusambwa Nanseko ono no si muka Kabaka Ndawula kakati oyo Nansereko Nanseko ogwo musambwa yoyo yatambula ne mulamu we nagadya mu nkumba agadya muki mu nkumba kakati oyo ye mwanyina wa Kayole Nanganda nganda nyingi era yabeera mukandawula kati onsanze era kyovolaba nganda era nze ngenda nendulira n'ebintu Lozano oli omukyalo oyo muwandiise ebintu bya Buganda ngenda nebitulira n'enseka n'okola kusifumuko abantu banyinyitidde lubaale njagala okubeebaza baddayo abantu b'ebweru baagadde nnyo okumanya obuwanga bwabwe okuloota ng'osaanika lumonde kitegeeza ki abamu bangamba mbu oluusi baba bafu waye yangambako naye sikirinaako nnyo bukakafu saagala nnyo kuba mukinteekeko nnyo kale bakiŋŋamba naye saagala mukinteekeko nnyo naye nga nakiwulira nga kinga nti oluusi baba bafu omanye gye ntambulira nga noonya okumanya n'okutegeera kale nno kyekintu ekitundu kyengezaako okubategeeza nti bwe baali bakyusa okuva mu nnono emabega era bojja nobaotunuulira buno obwakabaka bwa Nanganda obwa Natoolo emabega waliwo ebintu bye bakola ki bakola bakyusa kati batuuka ekiseera nga bali totally double crossed kubanga Buganda yetukkiriza oba butugaane eri double crossed mu masaŋŋanzira era ekyondoza Ssaabasajja mwebaza ekintu eki yakiraba n'asirika